ne kati Kazibwe Bashir yojje nga DF yakuwadde ticket Kazibwe Bashir ne bweba movement ng'emwadde ticket mu ate oba Kazibwe Bashir kati ajjudde ebisiraani movement ne bwe muwa kaadi ne mubbira era tawangula byekugana ntinako bwino movement ne bwe muwa kaadi ate era ne mubbira ate era ne bakuba kibooko era tawangula nisobola kutwala mwana mu ssomero lya Kazibwe Bashir director bw'aba mufu ne di teacher aba mufu ne ba teachers baba bafu n'omugoyi wa kawunga aba mufu na sikali aba mufu tata wa Kazibwe Bashir agenda ggwa alinganga gwe balamira obwa chairman LC5 Elwengo agenda ggwa ne Kazibwe Bashir agenda ggwa baganya okukyusa ku kika ky'emmere kumunyigira byakola by'ekitumba oba nagamba oba yayimpawala nnyo oba amagezi ne gatawanvuwako byakola bya kisiru Kazibwe Bashir ne bamuwa kaadi ne bamubbira obululu ne bakubanya kibooko ne baleeta ne drone era tawangula Kazibwe Bashir ngoba wafunako ku mitwalo 2 okumala emyaka 5 nojja ku paalo simanyi sente ze baamuwanga nojja ku bukedde simanyi sente ze baakuwanga nojja from nowhere omwana w'emagere n'akuwa kaadi n'omukola ebikolobero ate ku ddakiika emu n'ogenda mu kibiina kipolitiko limbo tosobola kuba nti ojjudde ebizibu ekisooka Gashomba yagana okufuna omulimu ffe tubadde n'emirimu ensi egimanyi ffe tuvuze special tuvuze takisi ensi etumanyi tubadde ne saaluuni tusaze ku nviiri tukoze champagne set wasala ne ku nviiri ndi kinyuzi ne Gashumba buli olaba sente eziyita mu gavumenti yazooka wayengawo ne sente endala zavanga mu ofiisi ya Kano Edith Nakalema nga zimuwolereza ku zireediyo nga Gashumba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalimu ne mashariki buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala mujje mbasomere edduwa kijja kutereera omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga bwatulaba yonna gy'osinziira okutulaba kwemboozi mu yugi aganga enze Geoffrey Mayanja tukwebaza olw'okutugoberera nga ndi wano ne New Isima Lubega ekibibi gwendi naye tuze tuwayemuko ku mboozi aside wono yagamba nti 2025 tayagala muntu yena yekiika mu kkubo lya Kyagulanyi Center mu Bobi Wine ganti era ku mulundi guno ye New Isima Lubega ekibibi bemumanyidemu biri ebikadde byonna mukambwe nnyo nsanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa okukusanga obuzibu buliriddawa amaanyi nga matono amaanyi munne tegakyajja bw'olaba bw'ogattako kati okimanyi nti twafunye ekizibu kati ogattako embeera y'ensi ogattako ebiri mu nsi no era kati kyovuga nti amaka gagenda kutabuka nnyo wegambulira wano wegambulira ne mu buliri amaanyi nga bwe gakubula wano ne mu buliri otuukayo nga tewali nga teri ate nze bwe bigwa ku nze semenya kumanya zigambulira ddala kati ensonga z'omu kisenge tukyazitwaza nga bwazitwazanga obwedda ensonga z'omu kisenge zinyuma nnyo teryakubanja teryakuwalana terigwobanja tukati ero ensonga z'omu kisenge ziwooma nnyo n'amaanyi gajja ne kati ensonga z'omu kisenge embeera mu nsawo mbi bino ebigwa mu nsi obiwulira
abantu abali badde ab'ebitiibwa ne bafuuka ebintuntu ne bikumala amaanyi kati bw'obigatta byonna ensonga zibulira ddala. Why? Gundi yegasse ku Democratic Front. Kazibwe Bashir. Twalabyawo ku mutu gwa Twitter. Agwo tulowooza nti guli legit. Nga bamwaniriza. Imbu yabegaseeko awo. Anti abo bonna be batubuza amaanyi mu kisenge. Kati Kazibwe Bashir tasobola butambuza maanyi. Ekirungi twemanyi. Yasookera ku Voice of Africa. Radio yaffe sijogerako bubi nga busente bwayo esasula $20 omwezi ate ng'emala emyezi nga 6 n'eryoka ezigattagatta ng'efuuka nga KCCA n'ekuwaayo gumu n'ava ku Voice of Africa n'ajja ku Paalu n'ajja bw'atyo. Ate Kazibwe Bashir oyo nze ne bwe musanga muswala sigikulembera, ne musanga nga ali muswala okusikuwala na buwalanyi sikuwala na buwalanyi. Kazibwe Bashir si mwesimbu munanfuusi yakolako ku Pearl of Africa n'agamba tagenda kudda kukola ku leediyo yonna yonna era akomye okwo n'asibula n'abantu wayita ebbanga ttono nnyo n'agenda ku Bukedde n'akola ku Bukedde kwega ebintu bye tebituukirira era nsobola kusanga Kazibwe Bashir mu swala ne mudda mabega agenda oga nti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi nga nze swala nagivudde mudda nina abantu besisaala nabo. Kazibwe Bashir Nsereko Muhammadi isoba kusaanya abantu ba hayatu munafiki bannanfuusi ne wa Katonda akwefuulirayo. Kati Kazibwe Bashir ngoba wafunako ku $20 okumala emyaka 5 nojja ku Paalu simanyi sente ze baamuwanga, nojja ku Bukedde simanyi sente ze baakuwanga, nojja from nowhere omwana w'Emagere n'akuwa kaadi n'omukola ebikolobero ate ku ddakiika emu n'ogenda mu kibiina kipolitiko limbo. Abantu baffe oba balya mmere kitugigaana abantu. Kati Kazibwe Bashir waali badde omula byabufuzi bannayuganda beerabira mangu ate basonyiwa n'ogamba nesigenda kujja n'osirika kati n'olinda akuddirawo ate emyaka egijja waalize aba ne bakwatibwa ekisa ne bagoba Kazibwe oba ekyamugaana okujja toba twalifudde ne Kazibwe. Omanyi bannayuganda bajulira nnyo omuntu ataliiwo. Ne Kazibwe agenda kujja n'ekyo kipolitiko limbo afuna obululu 20, afuna obululu 20, afuna obululu 10 kuba Kazibwe ne bwoba omuwadde tiketi y'NRM tasobola kuwangula. Kazibwe tiketi yonna gy'omuwa sikulimba tasobola kuwangula. Era Kazibwe abadde alina kukola maanyi gonna kujja kufukamira kujja kwetonda n'abagaba ne mu nsonyiwa ebyasoba munzirize tiketi ate era ne bweyetonda tebakyasobola gimuwa. Kati Kazibwe abadde akola ekintu kimu kyokka nga simanya yakola essomero babaliyita Keeni. Alina essomero? Alina essomero baliyita Keeni, alina ne TV. Yali badde asigala mu ebyo naye n'abazadde bajja kutuuka n'okukuma abaana bagwe tuwa abaana baffe omutwe nga gulimu obuugi. Tebasobola kumumma abaana kubanga abasomesa abaana basomesa yesi yasomesa yiye abannannyini ssomero naye ng'abaana balina abasomesa ababasomesa. Bw'oba okuba emmesa enkulu n'obuto obutwaliramu dayirekita bw'aba mufu n'editi kyaba mufu ne batikyazi baba bafu. Kati nze nyinza okutwala omwana wange mu ssomero lya Kazibwe Bashir lwaki nedda ne bwampa basale nzaagala nnyo sigitwalayo. Nze nsitula omwana wange mutwale mu Keeni Land Boarding School nga director ye Kazibwe Bashir mutwalire omwana kati aba agenda mugunjula ki?
kati nze nina abaana babiri mu nsi yesu abaana bonna bemperera baba baana bange era bwe ntandika okuweera omwana we abafuse mwana wange nisobola okutwala mwana mu ssomero lya Kazibwe Bashir director bw'aba mufu ne teacher aba mufu ne ba teachers baba bafu n'omugoyi wa kawunga aba mufu nasikali aba mufu kubona ndokubako gogamba nti no yono woneze nkubulya nze ndudde mu by'amasomero mbitegeera ndi senior mu by'amasomero nze nkugambye mpeza kati abaana dazeni ddamba bemperera era nebaza abantu abampadde ku basale ne kakati bandaba naye nze Kazibwe Bashir ne bwanga nti nkuwadde fulu basale sitwale mwana wa muntu ate famire yaabwe enfu olwa taata wa muzaala yafubutukayo n'agamba omwana wange baali bamusaba ssente nti buli mwezi aweeyo $5,000,000 banno bawaayo 2 oba mu kitundu gwe Kazibwe Bashir oweeyo 5 like a father like a son naye nga musajja mukulu akola obugundi kati gwe weesimbawo Elwengo kyamanyi LC5 nopo yamalako saba sente n'olyoka ogwa yali esembedde ku kaadi ki oyo tata wa Kazibwe yesimbawo ku Jema n'abeerako kyamanyi LC5 nenye bamukuba akalu naddamu ne yesimba n'agwa nopo yamalamu saba sente n'agwa noga like a father like simanyi saani nge bagamba ne tata wa Kazibwe naye omutwe mufu abaana banno naye yagamba nti yayogera bya mutabano byamugamba ye byayogera si bigambo bye ne baba mutabani wagambye Nuupu siri mwogezi wa Nuupu erina omwogezi Ssennyonyi erina n'egundi ne Mufumbiro Waiswa ne bwe tubayita ate ebibiina byonna newaffe mu FDC abaka ba palamenti balina okuwaayo sente z'ekibiina sente z'ekibiina ezo mupangisa woofiisi mugula ebintu bya office mujjanjaba abaana bakuba abalwanyi basiba abantu kati abaana ba Nuupu bonna bali mu makomera abaana abali ebweru be bayamba ne ku ekyo gw'ogamba otya nti Kazibwe Bashir ye bamusabanga $5,000,000 abanye babasaba 2 gw'omwana ne bwabaga tosamuga nti ine mwana wange olimbye gwe lwaki bakusaba 5 ng'omusajja mukulu oyo tata wa Kazibwe nga byeyogera byonna bya kisiru katukulinze oddeyo osaba egundi oba noddeyo n'owangula omwana agenda ggwa ne kitaawe agenda ggwa bonna bali emmere kikeeki baagaana okukyusa ku mmere tata wa Kazibwe Bashir agenda ggwa alinganga gwe baalamira obwa chairman LC5 Elwengo agenda ggwa ne Kazibwe Bashir agenda ggwa baganya okukyusa ku kika ky'emmere bonna bali emmere egi kati Kazibwe Bashir oba kubanga ozze kuffe ba senior ba consultants mbadde nkugakola ekintu eki either ddukako mu ggwanga okumala emyaka 5 oba sigala ku Nice TV na King School ku bizinesi zo ebyofuzo giro biwummula ne kati Kazibwe Bashir yojje nga DF yekuwadde ticket Kazibwe Bashir ne bweba movement ng'emwadde ticket mu ate oba Kazibwe Bashir kati ajjudde ebisiraani movement ne bwe muwa card nemubbira era tawangula byekuga nti nako bwino movement ne bwe muwa card ate era nemubbira ate era ne bakuba kibooko era tawangula ngenda bwe bakikola omusajja nga womunyiigira nnyo si kumunyiigira byakola by'ekitumbavu oba nagamba oba yayimpawala nnyo oba amagezi ne gatawanvuwako byakola bya kisiru Kazibwe Bashir ne bamuwa kaadi ne bamubbira obululu ne bakuba ne kibooko ne baleeta ne drone era tawangula waliwo ebirema bakikolako Farida Nambi ekawempe bamubbira obululu ne bakuba abantu
ne batta abantu ne basiba era yagana okuwangula. Nze lumu nakubira gundi nga wangudde Nalukoola ne mugamba dde njagala onnyamba ompa olukusa ngende mu kkooti mpaabire Faliida obwo bululu movement esobola kufuna bululu eyo Kawempe. Nalukoola naŋŋaana naŋŋayisima bwomega toluma abajja kulaba nga abawala n'obuwala tumuleke kasatu wawangudde. Ne nali mutwala mu kkooti ng'obululu obwonna Faliida mbulire yabugjeewa. Obululu bwonna bwe nga njagala mbuulire yabugjeewa. Era Nalukoola naŋŋaana naŋŋamba nno nkwegayiridde tukireke. Twawangudde tumuleke. Ekisooka musiraamu munnange, ekyokubiri muganda munnange. Olaba omuntu akyalimu okulumirirwa. Kuba nze naye sigenda musaba ssente, nina balooya abange. Nali musaba ampe lukusa nze ngende mpaabire Faliida nanga tumuleke. Olidde be bantu abalimu ensa ne Kazibwe Bashiri ku bikolobero byewakola bannakawempe, ku bikolobero byewakola Nuupu, ate nekitaawo musajja mukulu n'avaayo n'akonja ekibiina kya Nuupu n'akola ebitasaana. Kati Jema Yesu tugyagala ne my sister ali mu kibiina kya Jema, mukulu wange Senga Amida, era ekyo ekibiina sikivumirira nkyagala. Ne Jema talina busobozi buwanguza tata wa Kazibwe. Jema talina busobozi buwanguza Kazibwe Bashiri. Kyovula yatagadde. Nze mba kuba Kazibwe Bashiri mbadde nsigala ku ssomero na Nice TV oba genda bweru ku kyeyo nobeerayo akabanga eyo. Bannayuganda basonyiwa, Bannayuganda beerabira mangu. Ne tusobola kujja ku ddakiika eyo mu bulumi bw'abantu nti ate ngenze mu political limbo. Kati anti yagamba nti eno babadde bamuvaako dda nga bamwegoba dda mu NUP. Kati kwe kusala wagenda eri abeeko ne bwabeera asigale mu byobufuzi ng'avuganya. Anti kiyalikoze eno bakugoba dda nti ne constituency walibadde ogibaviiramu. Muleke kola nti munyama ndyamu supu esirya nyama ndyamu supu. Kati Kazibwe byakola ebyekiralu ebyekito sirya nkoko naye bampe kasupu mpuute. Bampe kasupu mpuute ebyo ebyekiralu bwe bityo. Kati Nuupu yakolaga constituency. Ate Kazibwe wakuba ategeera obadde onyonyo ki constituency ekirala n'ogenda n'ogwira eyo n'ova mu constituency y'abasajja. N'ogenda n'ogwira eyo. Kazibwe Bashiri takirina wasobola kuwangula ne bw'omuleeta ku bwakansala. Nkubuulira amazima buno obutambi ojja buzza. Kazibwe Bashiri takirina wasobola kuwangula, alina kugwa bugwi. Kati ekyo kibadde kimutaasa onyonyo ki constituency n'ogenda n'ogwira eyo. Kazibwe Bashiri kati buli walina alina kugwa bugwi. Ne tusobolaga nti ate ennyama sigirya ate mpaamu supu. Ate sinywa mata ate omuzigo gumpoomera nnyo. Bw'osalawo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu. Bage nti asitagafulula enkoko musiraamu si yagisaze. Olidde nti ate supu mulese kandye mu kifi. Esupu taba mu kafiiri. Supu mumumpe nkozeemu ettooke lyange ekifi kankireke kubanga yasaliddwa yakisaze si musiraamu. Oba oganye biki? Bw'oba osazeewo okulya ennyama enkaafu ne supu muwuutiremu. Ne Kazibwe byakola bya kiralu bya kito. Kati constituency oba oginyiye banuupu obanyiye bakuyisa bubi tobaagala Yesu okoze bulungi togidde ku kaadi yaabwe ne constituency giveemu kuba yaba Nuupu. Naffe tetusobola kwebaka nga Kazibwe ajja okuyinaayina.
tetusobola nabagaye kati ndi nnyo Isima Lubega oli New Isima Lubega ndi nnyo Isima Lubega ndi nnyo Isima Lubega tetusobola kwebaka kazi bwakomewo twabadde tukyali awo omukyala w'Amawogola North bamita Shatis Musherure oba ndyogedde bulungi Kuteesa muwala wa Kuteesa abadde yavuddeyo ng'ayagala kwesimbawo ku kyobaka bwa paalamenti e Mawogola naye Mawogola ndoza kiri mu Sembabule Mawogola Sembabule naye ababaka President Yoweri Kaguta Museveni yamuyise n'atuula ne muganda we Sodo ne batula ku mmeeza ne bamusaba alekere Sodo omukyalo oyo muwala wa Sam Kuteesa ne bamugamba Sodo mulekere atwale kaadi ya NRM avuganye mu race era bw'atyo naye nakkiriza n'avaamu era nategeeza abawagizi be ntagenda kwesimbawo wabula abawagizi be baavuddeyo ne kyabanyiziza ne bakyukanya nga bagamba nti kyakoze kikyamu nnyo olw'ensonga nti bo amaze okweteekateeka ngo balinamu obwesige n'ensonga zonna kati kwe kubuuza ebyobufuzi byatuuka ddi okubanga basobola okugamba nti ono aveemu ono asigalemu kubanga Sam Kuteesa abadde musajja ebyobufuzi yabirwamu ebbanga ddene nnyo okutuusa ndoza embeera y'obulamu lwe yakyankalana n'agamba nti mu paalamenti nkoze eki kanjireke njiveeko nsigaze ebirala ebyange era mu paalamenti n'avaamu kati kwe kwagala okweta muwala we naye muwala we buli lwajja nga bamugamba ddako ebbali tuleeta ono ddako ebbali tuleeta ono kati Sodo gwe baleeta batudde ku mmeeza ne Mwami Museveni naga nti lekera Sodo ekintu akikwasaganye Sodo muganda wa Museveni. Mwami Museveni yakoze ensobi bbiri emu teyabadde ensobi emu namuwagidde ku ebibiina byonna bikikola Sodo yakuba kibooko n'enyoka Sembabule ne beekubagana Sodo akuba neno bakuba Sodo n'asinza amaanyi Sodo mukulu we najja amugamba vaayo lekera omukyala n'amulekera ne bamusuubiza kino kati ne bamusuubiza kino ekisanja bamusuubiza kino era n'omukyala muwala wa Kuteesa tiyakoze kyabaddeyo wabakkaanya nga afugayo ekisanja eki Sodo ajje ebyo byali mu ndagaano era bazituukiriza endagaano kyabadde kiru era ekyo sikinenya ku Mwami Museveni kuba ne Nuupu mu kyetaagisa tukikola ebiina byonna kibikola nemugaa nti vaayo katolabangera ku Nuupu kye baakoze wadde tekinaba kuba official ne Nuupu kyegenda okukola Malende vaayo fa gundi speaker agende Zahala Luyirika wa Malende alwadde ate Malende bambi ebintu byamutabukako teyakola kati Malende bw'omulekera kaadi ya Nuupu naye Malende ng'abaddewo nnyo ku lw'ekibiina okuwolereza abaana abasibe okubajja mu makomera n'ebirala yamba ne si yaba Nuupu ebadde ne baligo gundi ttiimu ebadde nnene nnyo Malende abadde agenda naye nga si yabawolereza naye nga abadde abeerayo ne Malende naye yeekubira nnyo yalemu okukola ebya constituency n'adda nnyo mu ebyo waliwo ekintu nze nalinako omwana wange oba anampulira n'anyiiga oyo nno yali wange yennyini omuwala yali asoma Kibuli Senior Secondary School kati muwala wange najja abeera Shekkati Kibuli Senior Secondary School bali bamuyita Aliya Namatovu ne bw'agenda ekibuli ne police popasi emu yamulema okujjayo yadda nnyo mu ddiini tugyagala obudde bwonna n'abumalira mu bwa Shekkati era nalwana naye nga bumanyi nti mu Uganda tobulwa university kuba etteeka lya university waligenze ku university ng'olina police popasi bbiri olaba kati ne bwoba n'emu emakere tebakuwa naye ati university endala zikuwa ate ne bwoba tolina era university endala zikuwa kwegamba wabawo ekintu wadde kirungi nena notokiwa budde bungi nnyo kati omuwala byansobera nga sijja muyombesa kuba n'eddiini njagala nebikibi naye obudde bwonna yabumalya mu bwa Shekkati ng'ate
ku O-level yaleeta first grade ne ku P7 naleeta first grade ne ku mukaaga munnange nebifuuka myemyemyemi nebifuuka myemyemi naye kati ne Malende obudde businga bumanya nnyo mu kkooti ate nga teyaliiyo omu ttiimu yali nnene eya Nuupu yali badde obudde bumanya mu constituency ati ekikubye Malende yes eri yakolanga naye si yaliyo yekka ttiimu yali nnene y'abantu 12 ligo ttiimu yali nganga nnene kati neerabira obuvunaanyizibwa bwe ng'omubaka kati ne Nuupu agatali matongole siga Nuupu gano Nuupu essaawa yonna kaadi bagenda giwa Luyirika ebibiina bibikola eri kisobola kinenyeza mwami Museveni lwaki yajje muwala wa kuteesa n'aleeta muganda we ne Nuupu ejja kikola ne PF ejja kikola ne political limba ejja kikola ne mwami Museveni obuzibu bwange family egiyeeta mu byabufuzi family era mwami Museveni ogenda kuleetera family yo ne bw'olibeera mu ttaka obuzibu family walireseeyo abantu nga bali kiriya nga tebali mu byabufuzi ne family yo ogenda gireetera obuzibu Obote yaleetako muganda we yali omu oba bali bamwita otyo erinnya linnemyawo muganda we Obote ne Obote yalina abanango bazaalanga basoga ne family teyagijjuza Amini yazaala abaana 6 buli disitulikiti ebiseera ebyo disitulikiti za Uganda zaali 5 ne buli disitulikiti Amini yalinayo omwana ne Amini yalina family n'abanobbi bazaala nnyo naye Amini okuggyako Maria Mungu n'abalala abatonotono ne family teyagijjuza mu bantu abo Binaayisa bamuzaala Lungujja wano oyo wali family z'abo Binaayisa muganda wa wano kuko ne family teyazireeta Yusufu Lule bamuzaala Kibibi waffe Butambala naye alina bawala be Farida Sali bali mu UK abaana bangi nnyo Ewaswa Lule teyabaleetamu ebyo naye nga family ya Yusufu Lule y'amaanyi nnyo erina abantu nga 500 naye mwami Museveni oba yakyamuukirira nnyo oba yali tasuubira nti alibeera pulezidenti family agitadde nnyo mu byobufuzi ekintu ekibi ennyo bino ebyobufuzi bibi ne bw'oliba oli Magombe weebase ne bw'oliba onyusa ebyobufuzi family eyinza okufuna obuzibu waliseeyo abantu n'obakweka n'ensi ne baba nga be bali bataasa mmwe ne family eyo yonna ogiraza abantu ate family eyo yonna ogirese mu byobufuzi kwegamba eggwanga mulinganga lye mwasuubula ewa Katonda kyeggwanga liteekwa kuba lya mwami Museveni kati gye bujja Uganda bajja nagijjako erinnya nga tekyayitibwa Uganda bagiyite mwami Museveni and his family Museveni leka gamba nti ne bw'anaaba Maid ne bw'anaabeera Shamba Boy bonna obaleete mu byobufuzi kuba balinaako Oluganda abakoddomi obaleeseemu baganda bo obaleeseemu basenga abo baladisi bali mu family ya Museveni abo baladisi bayitirivu family ya Museveni buli department family ya Museveni amagye family ya Museveni kibi nnyo ate oba onafuya ne family obanga alaga nti family yammwe yo yali tesobola kukola tesobola kulima terina kyesobola kukola batunulidde byabufuzi family golaganga gyosanyusa naye ogikuba bukubi era kitegeeza toba kuba pulezidenti tebaali baddewo mu nsi tebalikoze wali baddewo family b'okweka nga n'abantu tebabamanyi waba waguddewo obuzibu bano ate be balitaasa bano nekibi nnyo buli muntu omugye mu family n'omuleeta omuntu oyinza n'omuteeka e London n'abeera eyo naye nga abantu tebamanyi nti family yo n'omuga tuweeyitanga beera eyo kuba abantu family yo eyagala ssente teyagala bitiibwa ne family yo waali gijje mu byobufuzi awaayi
Omukwano gwo Adija Namyalo yetutenye ne Frank Gashumba awo Frank Gashumba nga betwala awo Frank Gashumba yavayo nalangira Adija Namyalo nga bwali malaya yagezako nomukwana awo n'agamba ekikazi ekyo tekyasoma tekirina bitabo bingi nnyo byayogera awo kati nebigwa mu matu ga Namyalo n'avayo nga mukambwe nnyo nagamba omusajja ayogera atya bw'atyo nga wanabadde ajja asabiriza ne ssente twamusana ku payroll era n'afulumya empapula awo nga badde bamusasula emiliyoni 3 buli mwezi ng'omukulu azisayiningira so bigambo ne bibeera bingi nnyo awo era na bingi n'amuyisamu eggaali awo Namyalo nga bw'omumanyi nti naye tasiba zikweya olutalo luno okubanga bombi tulaba nti bali mu kibiina kimu NRM wadde ng'oli Gashumba gamba ali mu PLU naye PLU ekkiririza mu Museveni olutalo lutambudde naawo bibadde bizibu nnyo nze bombi sinagwe nja kuwagira okujja kunja kuwagira kuko Namyalo katono Namyalo ne si mukwano gwange ate Gashumba yali abaddeko mukwano gwange era Gashumba twemanyi nnyo naye Namyalo si mukwano gwange sikiwa nti amanyi n'okummanya ampulira buwulizi ne Gashumba mbadde naye naye ekibi kya Gashumba yagaana okukula yagaana n'okufuna omulimu bintu bibiri omulimu alina ssebo mulimu ki ayogerera PLU ne gavumenti ate ogwo guba mulimu ogwo guba mulimu ogwo si mulimu Gashumba yagaana okukula yagaana n'okufuna omulimu nze nasanyuka nnyo teri muntu yasanyuka nga Gashumba awasizza nganze wadde teyampita teyakuyita ku mukolo teyampita twatabukamu era tetuba kutabukamu yali mpise Gashumba ali mukwano gwange nnyo Gashumba ali mukwano gwange nnyo naye twatabukamu era tetukyali makambugo temukyazikwata naye Gashumba yagaana okukula ate yagaana n'okufuna omulimu ebbanga lyonna Gashumba lyabaddewo yagaana okufuna omulimu Jobless awedde emirimu ekyokubiri Gashumba yagaana okukula nze nabadde mmanyi nze nina omukyala mukyala wange alina saluuni namukolera saluuni naye mukyala wange nagaana omulaga ensi nina n'abaana babiri abaana bange era nabo sibalaga nsi bawala nina abaana babiri ku nsi sibalaga nsi abaana bombi bawala ozalayo dikalenzi Bobi Wine nga amaze kujja ajja mula kukwata ntebe oliko onoonya omwana omulenzi bw'anajja nga tutuuse mu nsi ensuubizi nja kuzaalayo omwana omulenzi ate gwe mba nkomako esisukka abaana 3 kulwaki abasajja nga bazadde abaana nosanga olinga alina abaana 10, 15, 20 kudda waggulu twabaddeeyo n'ekitongole kyembadde nkolamu tubaddeeyo ne batugaa buli omu ayogera abaana be labiki nina abaana be natidde musajja yawandiisa abaana essaza ddamba ku lisiti ne lisiti neggwayo neyeewola n'ebbali ngasaako mu mannya g'abaana baabadde abantu 2 nabatidde bawandiisa abaana ku lisiti kwabaddeko abaana 15 nga lisiti kwe yakomye ku baana 15 bo ne bakkirira nga bakyabanja ne lisiti ne bateekako abaana baabwe naye nti abasajja nze nina 2 ndaba nga alina ekyalo ekiramba nina only 2 naye ndaba nga alina ekyalo ekiramba naye kati Frank Gashumba nze ebimu nina n'entalo zesigenda because of my family nenzereka okugjako ng'oli kiyitiridde nnyo naye nga kammulageko nti nsobola n'omuntu lwobeera ng'omufumbo olina byotogendamu era nze nali nsanyuse nnyo nga manyi Frank Gashumba kawasizza tagenda kudda ku midiya Frank Gashumba kawasizza agenda kufuna omulimu tosobola kubeera kati bavuma Gashumba nazaala waakulaba mukoddomi waakulaba basezaala bo bakulaba balamu bo bakulaba bajja kutuuka n'omwegaana
oli agenti nawasa kimu ne mu family yakasumba aganya edda toyogera kijja kumpisa bubi sikulimba Gashumba musanji wange toyogera kijja kumpisa bubi bye bigenda okugira Gashumba tosobola kuba nti ojjudde ebizibu ekisooka Gashumba yagana okufuna omulimu ffe tubadde n'emirimu ensi egimanyi ffe tuvuze special tuvuze taxi ensi tumanyi tubadde ne saaluuni tusaze ku nviiri tukoze champagne set wasala ne ku nviiri ndi kinews ebika byonna Shaulini Bulashi byonna Kati mumanyi Shaulini mumanyi Malini mumanyi Malini yatya Malini osala wano ngeza Katikkiro Mayiga Malini n'osala wano n'omalawo ne wano n'omalawo wano n'obulekawo era ke kampuga kasala mpuga ne kasala mbuuza bubuuza mpuga ndaba adayinga budayinzi neddayi mumanyi lwakuba omutwe gwa mpuga asobola gukwatamu kulwaki musajja alese sente emitwalo 3-5 omukoleko ng'ogamba nti sijja kukolako gwa mpuga sigukwata guyinza okundeetera ebizibu nemanyisha Shaulini ke kawalaata Malini kwe kusala eno n'omalayo wano n'olekayo French cat kwe kusala wano n'otema eno jjo omalayo wano n'otema owulidde ate nze manyi n'okukola enviiri z'abakyala ozitegera bulungi champagne set treatment retouch okusanyirira n'okunaaza nga nakoledde retouch tokkiriza byonna mbikola ne kati Gashumba yabulwa emirimu nga ffe ebyobufuzi teguba mulimu nvandiirwa ne bwe zitabeera ku mmere egenda kiwulidde ne Gashumba buli olaba sente eziyita mu gavumenti yazooka walingawo ne sente endala zavanga mu ofiisi ya Kano Edith Nakalema nga zimuwolereza ku zireediyo nga Gashumba kwe ziyitira ne zigenda mu bakubi b'amasimu nga Gashumba yazijjayo kati gwe omusajja n'obeera mu biddiirudiiru bwe bityo ng'ate era ne sente ezimu tazituusa mu baana kati Namyalo yamukubye penalty nadda ne mukati neyeogoma n'oggyeyo sente za gavumenti Namyalo mugezi wadde teyasoma Namyalo ye teyasoma naye ate amagezi agalina amagezi alinamu wolaba yamukosanga lisiiti ne lisiiti weeziri ate Gashumba ye buli kintu kyonna ekikwatagana ne gavumenti ajja wano n'agivumirira ng'ate ezo zonna ziddiiru zayagala okuteekayo bali babiri wano abantu abatambulira mu ddiiru ezo Gashumba ne Muhammad Nsereko be batambulira mu ebyo kyogamba bombi basajja baddiira nnyo baddiira basobola n'okwekolako obwaddiira Gashumba ayinza n'okukola obwaddiiro ku muwala we kumala kiba kisuse tasobola gwe Gashumba ndowooza owulira muwulire Gashumba Franka Gashumba ddiiru ngezze nga eri kushira Gashumba agimukolako n'ayawulawo enjawulo Gashumba ayagala okwawula kati Gashumba ye akanya kimu nti nina woofiisi ekola biki kusisimula bannayuganda sisimuka woofiisi ye ennungi eyo nnungi y'amaanyi abantu abalina woofiisi ono mu Uganda bali babiri Mike Mukula yasinga okuba ne woofiisi enyirira eyokubiri ya Gashumba ne woofiisi ekola ki what is the purpose of woofiisi walibadde ne woofiisi ng'oba olina ekibanda ky'emmotoka walibadde ne woofiisi ng'olina amaduuka olina adiweya ne woofiisi okudda mu bbanga ofererewo abantu tasobola kufeera Gashumba tebamukwatangako kubyavu tebamukubangako empingo bwe bamukwata ne passport ziri ennyingi ne passport ennyingi ne bamuteekako empingo
yena passport yena ebyambalo bya Uganda n'ebye Rwanda n'ennyota ne passport ennyingi kati Gashumba bw'alimanya nti omuntu olina okukula kati Gashumba nga bw'owasa walibadde n'ebya midiyo bivaako nabaga banne ku lw'ekitibwa kya famire yange nabitadde niye abaana bavuma Gashumba bavuma akawala kati bataddemu ne famire ulide omusajja ajja kutuuka ne kusaaga nti muwala wange komawo muwala wange tata w'omuwala tata w'omuwala naye Gashumba ebyo ne byonna yabireese yagaana okukula nze ogambye nga bwakedde ntya nenyanjula mukyala wange ne muwasa embaga nina ebintu byesi mufuuka wa black market bajja kusisimula ofukira wa black market mba sikyalabikalabika n'obudde bwonna nnabuwa maka n'ekibwa kyama banne teri kintu kiruma ku nsi nazaalawo okuwulira bivumo byo sezaalawo okuwulira bivumo byo nga bakutwala emisinde nga bakuvuma balamu bo okuwulira bivumo ne basangibo ziga ekisa kijja kutuuka abawase wa Gashumba bamwegaane wangu oli musanji wa Gashumba nti ndeka sibeerangako oganye okukula oganye okukula kyova olaba neri ekibiina kya Piraawo baali balonda obwa minisita ensi yonna yali erinze erinnya lya Gashumba teryalabikako nga nabo tebalaba kye babukuweesa era balondamu Balamu na mukyala wa Kenzo n'abantu abalala bwe batyo negwe ne bakoleka ebbali ne bakuma n'obwa Kiriina kitegeeza nti bakulaba tulina mugaso gy'oli gye bali wagaana okwewa ekitiibwa wagaana okwetunda mu bulungi bebyo omuwala namyalo bwedda byakuvuma gwe wamulumba ye alaze sente zeyakakuwa aweza ne miliyoni 8 teyakakuwa ate gwe namyalo ogamba nti musiru wali okimayo waaki yesi namyalo musinga obuyigiriza nalaba agamba nti buli mu bukadde nga 5 zeyakamusasanyizaamu azimuwadde kituufu azimuwadde siri mwogezi wa namyalo ne Gashumba azimuwadde Gashumba ye ayagala ebyo sente kujja kwana kujja genda kola kutya nga takola tojja kuweza sente Gashumba nga tofunye mulimu tasobola kuweza sente nga tafunye mulimu sente ziwera olina omulimu n'ebyo sente abantu bakyakala sigwososa okukyakala ate sigwosembye okukyakala namulabye nga ali ne mukyala we bagenze Dubai yo nga bali babadde mu musenyu kati Gashumba era akyalimu obuto kwegyo emyaka ng'okyalaga ebyo kitegeeza byakusuba okulaga mu myaka 25 kati obiragiraawo myaka 25 teyabikola kati ate obiragaani n'omuwala n'omuswaza omuwala nnaku nnyingi najja kutuuka awulire nga awuza Gashumba nta olangalanga ki ulidde omwana ajja kutuuka yenyuwe otandika omugaaga ndi mulwadde ndi mukoowu kati Gashumba oli myaka 55 odira akaana 25 okalage nako kaagala ka myaka 25 kanne waako tekagala mukadde waako abo abakadde b'ekkanisa basana kuba mu kkanisa kati akakaana kakulaga avu ng'okawadde myaka 25 ku 25 muyinza okusinda holide ne kati Gashumba osinde musenyu ate ovuyoga nti enkizi zinnuma omugongo gunnuma ye byakulema okulaga myaka 25 kati obiragaani okakasa ki kikyolaga ensi naye babadde bamugerera ebbanga ddene nti Gashumba lwaki towasa oli musajja okuze wasa funa omukazi akulabirira ate yafunye omukazi ate ne bamutabukira abantu baagala ki nedda yiye mukyamu ye yagaanyi kwanze nagamba Gashumba oba nakyogerawo oba wasayimo Gashumba yali asaana nga tanakuwasa agendeko wa sisita wange
owasenga wachogedde wano wasenga Amida agendeko wasenga Amida aveeyo ajjeko mu Buganda niyo bamubuulirire aveeyo abakatoliki abo baba ne Tuesday class babuulirira abafumba bagenda okuwasa n'abagenda okutukuza obufumbo Tuesday class balubaga ku kyaki agendeko mu Tuesday class okumala emyezi 6 bamubuulire omufumbo oyogera otya weeyisotya ne byonna teyabikola awoza amagye gavuddeyo natuta amagye manyi yatwala abamagye 3 ate eddala lya brigade ya gokka agajje niyo yali tagaagala yali tutaga bajenero ati wamaanyi yali tutte bajeno lwaki abajeno gabalema natwala brigade yeddala lisembayo mumagye gashumba nze ogenogo bagashumba lya mmereki otutte banene ku mbaga ne ba brigade bangi mumagye ga Uganda ne 3 n'abaana bamulema okuweza n'abaana tebawera aweza omukolo gwe gwali gw'amaanyi gwaliko bannamagye gwaliko si bannamagye bokka kwaliko abanene ngani nawe musumba bujingo yaliwo busimba bujingo munene musajja munene musumba wakati abanene ng'oleeta bujingo senga bukeere ntya ne bagatuleetera abanene ba Uganda ng'ositwa bujingo ng'omuleeta ye bwe nkuba oluyi naye bannange musebe musajja munene owawa owa Kanani asumba endiga z'oku Kanani yajjuza Kanani amaka gakulema abaana ne bakulema ekyaki nekulema oyo aba munene nzi bwe ndowooza amaka gakulema Kanani nekulema abaana ne bakulema n'okufunyisa ono olubuto ne lukulema gwe bukirema bulemi ali afuse nga Bashiri n'okufunyisa Suzanyi olubuto ne kimulema oyo aba munene nga n'okufunyisa Suzanyi olubuto lugaanyi kimulemye kati bujingo asaana kubbika mu nnyanja nga bw'omubbika bw'omugyamu oba asaana oba togenze kutemula butemuzi oba tomutemudde butemuzi oba zino edduwa zaffe z'abamashehe wangamba olina ne shehewo shehewo yaani ono alomba edduwa aliwo yenna wangamba olina shehe alomba edduwa Asani kati bujingo ayaga kutwala owa Asani shehe Asani amulombere ku dduwa amukwatemu ate teko kuba eya Kamulali asooka kulomba za Bubaani asembye za Kamulali ziba nkambwe nnyo gwe abaana ne bakulema kyaki nekulema olidde amaka ne gakulema n'okufunyisa olubuto ne kukulema nekugaana kati oyo aba munene siba omusajja abuulira enjiri abantu ne bawona teri naawe ng'ani yali awonye wano yagamba nti mukazi we yamala emyaka 10 ng'akulukuta ekikulukuto lwate yakiwonya mu myaka 10 gye yamala mu myaka 10 ng'abonaabona naye lwate yakiwonya yali badde tajja nakitugamba yali badde atuleeta kyamagero kyomukazi yali akulukuta ne muwonya n'omukazi yamulema okuwonya wagamba kikulukuto kye kyamuddusaayo n'ensonga z'omu kisenge tezikyasobola kutambula bulungi ate njagala n'oyo gwalina kimujjire esalambi eyo esalambi ngaffe yatugamba abamujjookera yatusabire esaala embi buli amujjookera yatusabire esaala embi nange njagala ekikulukuto kijja owa Suzanyi akulukute mwalabe ate kya Suzanyi kiwooma ajja akulukuteyokko kati osobola kuŋŋamba olidde nti naleeta abanene omulala munene kigwe yaleeta ku mbaga ye
munene ki gwe yaleeta ku mbaga ye naawe tobamanyi oba munene ki full figure gwe yaleeta full figure si munene fulufiga muntu fulufiga muntu abasajja beetaaga dduwa beetaaga dduwa Haji Mukiibi abalombere ku dduwa dduwa naye kati omusajja wa Katonda kati nga musumba bugingo otandika otugamba nti tugenda musomera ate dduwa anti ebibyo byamulema takola tebikola ebyo byamulema emmotoka bwekulema mu galaji wano togiremezaawo ogitwala mu ndala paka lwonoofuuka kuba expert bakafulu abagikanika kati ebyo byamulema kashombawooza nalabo olusegere lw'emmotoka abantu balina byakukola ye olusegere lw'emmotoka nga obawadde amafuta nange obagampa naalize walize neyo n'olumba waligenze wagundi musajja wani gyewagula emmotoka n'ogirekayo sikke era nange abakumpasa nti olinga akwadde emitwalo 2 gyomperekereko nange ŋŋenda wa sikke nemuga wadde sinagimalayo mpaka eyo eriwo neŋŋenda nenteekamu nti kati ng'okyayogera n'olusegende lw'emmotoka mwalabye olusegende lw'emmotoka luwangu abantu balina byakukola mulimu n'atagendangako Masaka osanga omuntu ono nga tagendangako Masaka bangi nnyo ng'omutamanyi Masaka nze mbalaba n'obasanga kuyikweta nga bapaakinze emmotoka beekubya bifaananyi nogaki bano bujjo baliruddawa nze mbadde ngenda nnyo mu kkooki z'egundi nze omuntu yasooka okuntwala Masaka yali sisita wange Senga Amida yasooka kufumbirwa Masaka ekyalo bakiyita Jidda Kidda oba Kidda oyite ebwala nodda mu Kidda osooka bwala bwobanga ova ku Masaka Seeke bwova ku Masaka Seeke n'oyambukiriza booti n'otuuka ebwala bw'ova ebwala n'okkirira booti mu Kidda wansi awo mu Kidda famire yabangabi eyo gye twasooka okufumbirwa yabandawula abamatovu sisita wange gye yasooka okufumbirwa nagenda e Masaka nali ntudde P7 era yasooka n'okumpa ebitabo bya siniya neŋŋenda e Masaka niye osanga abantu e Masaka nga bapaakinze emmotoka bali kuyikweta oli n'agiyimiriramu ne bakubaye n'agiyimiriramu wakati ono n'afotola naye oyinza okunsanga muyikweta kati nga nze nsibalubega nalemwa okugiyimiriramu luli nga nakagenda e Masaka nkyali ku P7 kati oginsangemu kati maama ng'osanga muyikweta obasanga bapaakinze emmotoka ne beekwata ati oyi n'agitambuliramu ng'ogayikweta nze dda nga sinanagenda Masaka nga Senga Amida tanakufumbirwayo nali mmanyi nti Yikweta oba waliwo n'ekizimbe kye kisinga obuwanvu mu Uganda nga mmanyi nti Yikweta enjuba weesalira nti ya bbeeyi nnyo amatiribo naagali awo nali mmanyi nti buli kya bbeeyi kiri ku Yikweta buli kisamaliza kiri ku Yikweta naye wagenda okutuukawo maama we nga biralamu oli ne bwakuvuma nti olinganga Yikweta abakuvumye kanto katono nnyo bwe kati kalaawo abantu bagenda ne bakayimira muli maama nga ndagaki kyega nti lwososo okugenda e Masaka era omanyirawo nti Katonda si munnabuddu alimu ab'ebuddu tebalina maalo kyembeebazaako oba bembalala balabika bembalala ozi ebuddu balina Lwasa yekka yaswaza ab'ebuddu yalina ku maalo naye Lwasa alabika si w'ebuddu yajebuzi abantu bannabuddu tebalina maalo bannabuddu be balaga abantu nti omuntu agaggawala bannabuddu be balaga omuntu nti ova e Masaka mailo 8 n'okolera mu kikubo n'oddayo balinanga zipijoki 504 z'estate eziteekayo 4 omwana n'avuga estate ng'agivugisa omukono gumu ne baleeta gaso bannabuddu balabufu nnyo
Era omuntu yenna yali wasizzaako e Buddu oba yali zimbyeko e Buddu okujjako owa Lwasa ekka yayonona Buddu yekka. Lwasa yatoononera Buddu. Ne bannabuddu muli bakyamufu nnyo, muli civilized nnyo, muli bakozi nnyo okujjako Lwasa. Naye Lwasa naye mukozi. Talina bukozi bwamu. Enjawulo ziro ne Gashumba. Kaakati nga tumaliriza mwami Magola Emmanuel anabadde nyakubuuza yajjeyo empapulo batannaba. Yazijjeeyo. Yazizaayo yajjayo ne kati yazizaayo. Yazizizaayo. Mwami Magola essaayo nali mu Parliament. Tumusuubire okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi ne Sseggona Medadi. Kubanga ne Sseggona nina mulaba ku kitebe awo naye nga azizaayo n'abakera ne byayogera n'agamba nti nno bwe yagamba nti nno yadda mu ntebe agala kudda kuba pulezidenti nga mwami Kyagulanyi amazeeko ebisanja bye bibiri pulezidenti Kyagulanyi bwe yakyogera bwati kati mwamutwala bubi mwe mwamukwata obubi kiri mu constitution ye talina nsobi gye yakola mu kwogera ebyo nga bwe yayogera. Oyo amanyira bumanyiizi fe ekisooka kagwake kagutonye Magola agenda kufuna kaadi. Kagwake kagutonye. Magola agenda kufuna kaadi oba agifunye atya oba butya Magola agenda kufuna kaadi. Magola ali ku kaadi ya NUP. Kagwake ketonye kabawoloma emiti okukuuka Magola agenda kufuna kaadi. Ate kino saali kyogedde ku mukutu kibadde kya Bobi Wine, His Excellency omanyi tosoba muyisa mukamwa bwotyo. Magola abadde ayagala ne bwe tuba tuwadde Sseggona kaadi tufuuke nga Museveni bw'akola. Mwami Museveni ayinza okuwa kaadi ate nadda kuvuganya n'amuwa buli kimu kyonna kyonna. Gwe n'ogwa ne kaadi yo. Akwata kaadi n'agikuwa bw'amala okugikukwanga akuvuganya azinga bwa nti ajide ku independent n'amuwa ebikozesebwa byonna okulaba nga akuwangula mu kalulu. Kiri naffe tuyinza okiyeza. Museveni abikola nnyo. Era kyova buli nkya nnyo omuntu ayeta independent batera kuba bantu ba Museveni. Era kyova olaba n'ebiseera ebisinga bamala okulayira batuula mu layini y'aba movement. Kati naffe tuyinza okweyazikako ekyo. Magola ne tumuwa kaadi, bwe tumala omuwa kaadi ne tumukuba emabega ne maaso n'agwa nayo ne tuyisaawo Magola. Naye nga kisoboka kuba Magola musajja mukozi. Magola anti kisoboka kubanga kisoboka ku ground gyali ekyokubiri ate musajja mukozi kati kisoboka omukwasa kaadi ate ne bamukuba. Nedda ne tugiwa Sseggona. Kaadi nga weddwa Sseggona ne tukuba Sseggona ffe ne tuyisaawo Magola. Sseggona tumugamba nti kaadi ekutta nnyo katugikuwe ffe ne tuwagira Magola. Naye okusinziira ku bigenda mu maaso mu constituency kubanga nalokwawo n'abamu nga bagamba nti Sseggona mu constituency takyalabika takoze bulungi ate butulira ne ku kitebe awo olaba nti ebintu olowooza kubanga nawulira mu NDP bagamba nti kaadi eri mu constituency abantu bakunze otya naye kati bulaba Sseggona ye buli ngeri yonna ne bwodda mu constituency tasobola kujjayo kaadi. Ffe kiyinza otuweesa Sseggona kaadi bayinza oga nti mubalaba bakubye empuuga bakubye Abeedi bakubye kino ekikazi ekibi ennyo Kinakakande bakubye Sseggona bakubye Baagala ekigezaawo bajja kuba Buganda. Wano beekwese nnyo mu Buganda. Bajja kuba Buganda bibadde bituufu tebaagala Buganda. Kati gwoga Muwanga okujjako His Excellency abala nnyo. Muwanga waffe abadde takomawo. Muwanga ku ground Butambala abadde mufu nnyo. Era teri yanunudde Muwanga nga His Excellency. Bobi Wine anunudde Muwanga yamujje mu Kinyama eyo fuuti 4.5.
abe butambula mbadde mwagala kumugobayo. Muwanga badde tadda. Muwanga mukodo. Muwanga wa malala. Muwanga bw'aba akubuuza takwata mu ngalo. Watya covid. Owe yazalibwa naye. Muwanga banye Muwanga yekoze ebintu. Muwanga gwe munyonyeeko. Muwanga bw'aba akubuuza takuwanga loze. Kuva dda yetagabanga loze. Ndowooza azuwa mukyala we yekka. Muwanga mukopi. Muwanga muggulu. Muwanga mukodo. Muwanga ekirungi kyalina nti atutumudde Butambala. Muteesa mulungi nnyo. Era atunze Butambala ebweru waayo ne munda waayo. Mukuteesa kafulu. Ne ku gulawundi abadde mufu bwe fufululu. Era simanyi Muwanga yali badde ekisanja kino ekiddako buli mwezi yali badde ateekayo miliyoni 5 lwakwebaza Bobi Wine na kibiina kye. Era taba kuba Bobi Wine, Muwanga yabadde agenze. Muwanga mwami Bobi Wine yamujje mu kinya kya 45. Niwe fe Butambala Muwanga badde takomawo. Gwomanyi Muwanga okutandika omukuba obukubi buli ku mukolo. Yafunyeko ne ku bikonde. Tonku Muwanga nafunye ebikonde nakuba abalonzi. Muwanga buli mukolo badde bamugoba bugobi. Tuviire. Era badde takyalinya ku mikolo. Ne yazze engululwa mwami Bobi Wine. Kati ne kino nze mbadde nsaba abanoopu. Gundi tumuwe kaadi Sseggona. Ne amaanyi gonna tufuke nga mwami Museveni. N'obuwagizi bwonna. Agwe ne kikaadi kye. Nenga banagimuwa sisuubira nti banagimuwa. Era tebajja gimuwa. Tebasobola gimuwa. Kuba okusinza ku birabika bw'olaba omanyi obawo ebintu by'olaba n'olaba nga ekintu Anti ze kyembadde ntidde Buganda eyo ogiraba. Kati Buganda ate n'ekirala nti ojjukira mu kalulu akawedde nti abantu bangi mulimu abantu abalondebwa nga tebaali bakulondebwa olwokuba nti waliwo omulamwa wolaba ambuleera tiikinga olaba ambuleera tiikinga. Kati Buganda eyo ogiraba. Tubadde abantu 3 oba 4 abakubi b'amasimu abatumula leediyo eyo oba otuwagala oba totuwagala ne baagabye engule nze baginyimye because of nadawa Bobi Wine. Era tebanyezeeko. Engule bagikumye. Baginyimye. Ndowooza mwami Mayiga yalagidde. Ate yakola buli kimu. Ati Mayiga Katikkiro Mayiga si yakulira CBS. Maama we Medi bwe yali e London abaana baffe abanoopu bwe baali bamukaza lwaki wa pulezidenti waffe Mukisa kwogera yayogera kigambo ki Medi. Mbuuza gwe ssebo Medi yagamba ki? Jufule mbuuza gwe Medi yagamba ki? Nedda Jufule yogera Medi yagamba ki? Anaki yayogera awo. Anti kigambo ki? Medi yali e London. Abawagizi baffe nga bali mukuzina mukawo mu mazina. Abaana baffe ne bamukunya Medi omanyi Medi anyiga bubi nanga yagala nakkaaba. Yayogera kigambo ki nti ani alemesa Bobi Wine okujja okwogera ku CBS. Yagamba nti babuuze Mayiga. Yagamba mubuuze Mayiga. Nze Mayiga mubuuze Mayiga. Nze Mayiga. Nakyo soba kuddira nze leediyo yali esigaze Zebra Crossing. Nga bankubira obulango. Bane mujje mulabe ku Isima Lubega akaaba. Mujje mulabe Isima Lubega ateesa. Mujje mulabe ku Isima Lubega tuwasiganga Zebra Crossing mu Uganda yonna ng'owekitiibwa kojja wange. Owekitiibwa Kaddo Kiberu. Nga yatuwa langi. Ne baagabye ebirabo. Sina program gye saateesaako. Sina maanyi ge saateeka mu CBS.
ne bagabye ebirabo tebakombeza yadde ku kantu n'akamu wadde n'okunnyegako mukyaba Isaaka tebamunyezeeko oba naye wa Nuupu Zakariya kale yagaggawala yakola wa Salemu Sale oyo mwali mulese naye ddala mwali munyezeeko ne Salemu Sale n'amanya nti omuntu gwe nkozesa ensi ekyamusiima tebamunyezeeko Civilian Major w'Ebugoloobi tebamunyezeeko kanogamba abe mukiibi balya mmere ki katumalirize show eno tatamanesa batumalirize mukama tumalirize obudde bwaffe bwebo obudde bwaffe bwebo mutukirize tumalirize wano banne muyiga okusiima ku bantu nga bakyali balamu okubebaza okusinga lumunawulira nga tufudde ate omuntu ne bwe baba kati nze nasala nempagira Bobi Wine si musango Bobi Wine mwana wa wano ate tukwata oluguudo lwe lumu nenna bye nakolera ku leediyo wadde namwe muna bye mwankolera nange nagitunda nnyo ate luba kyoyo yatandika okuba amasimu yatandikira mu bya mizannyo ebyobufuzi nze musika nze najja straight forward mu byabufuzi luba yatandika okuba amasimu naye yatandikira mu bya mizannyo nga ye ali mu bya mizannyo kati bwalaba nze kakuteyo akati mu byobufuzi nannumba nate ye yansooka yansookayo oba zaali weeks nga 2 nze nenzijja era esowakanya kirabo kyaluba kyamusaanidde bamuwadde kirabo ki bamuwadde engule yamusaanidde naye naffe abataano wadde tetukyali saidi yammwe mwali badde mutukoonako mweyambisa nnyo amannya gaffe tosobola kwogera mukubi w'amasimu mu Uganda erinnya lyange ne litajja kobera onjagala oba tonjagala noyitabale kuba nze namenya likodi nava mu kkuba amasimu ndi omu ku batooko show abateesezanga ku bimeeza ndi omu ku batooko show nga CBS yakagula omambo bado si abantu abasookera okuteeseza ku bimeeza twalinze ne mukulu wange oyo Senga Amida nga nembeji tanakujja twalinze ne mukulu wange ne gundi luzige kyamanyi luzige sokati lawyer mulamba yaliko kyamanyi w'emitiyana ne sebinase kitoleko nga nembeji tebanamuwa mambo bado naye abasookera ddala ku kimeezo kiteesaako yalinze gundi sebinase kitoleko luzige n'amida n'amatovu ffe twatandike pulogulamu y'ekimeeza nga tese aba bonna bajja luvannyuma nga ffe tubasikiriza naye tebaatujjukidde lwakuba tuli wa Bobi Wine alitujjukira mpozi akasembayo keka abantu baffe ab'ebusiro ate agita tagiwoomya bana amaanyi gonna tuli ku magoola amaanyi gonna tuli ku magoola tuli ku magoola twagala bajjirawo omukodo twagala bajjirawo anafuya ekibiina twagala bajjirawo ow'enkwe twagala bakolera buli kimu kyonna amaanyi gonna tuli ku magoola kagwake ketonye tufiira ku magoola Emmanuel Magoola nabage ndi New Isima Lubega ndi New Isima Lubega kati buli kimu kyonna tulese kipya enkola mpya mu busiro omubaka mupya mu busiro buli kimu kyonna tulese kipya tubasaba bane mutuwagire tulese Magoola Emmanuel Magoola matovu ate aweweera engalo oli omwana Katonda yamutonda aweweera engalo maama ziringa za baby maama ziringanga za baby ali numune Magoola aweweera engalo Magoola aweweera engalo tubajiddewo ono gwogamba ekizibu nagakwata by the way nasinkana ku mwami Magoola oyo mulundi gumu gwokka naye musajja muntu w'abantu muntu ayaniriza okusinzira ku status ye nti musajja ensimbi azirina bingi byatuseeko nti wali badde
tasembeza nnyo bantu nabatamanyi naye kasitojoga nti njagala kulaba mwami Magoola wona womusiŋŋaanye musajja mwetowaze musajja muntu w'abantu olaba nti oba oliawo nti wanjawulo ku bantu oba oliawo muntu buyinza okuba nti bw'okyasanze tosoba naga nti naggagga yes era olukulaba banyensanyusa okulaba baneekanzije banejoze kanjije banyesooka otulekaawo bakuwebi baneekanzije Katonda yawa Magoola obukakkamu n'obwetowaze omuzungu be bakulembeze betwali badde nabo naye tusanga omukulembeze ng'omusajja nga yeeyagala atunula akimba ayogera yeeyagala tayagala kumanya okiteye ne mukulembeze yenna yali badde asembeza abantu mu mbeera zonna Magoola nkugambye olujje baneensanyusa okulaba banesooka ntwayo ebintu bino mu office mukama wange kanzije n'akuyita ne mukama wange ngate gwali mise mukama we Magoola Katonda yamuwa ebintu biringanga bisatu yamuwa emaali n'amuwa obwetoowaze n'obukakkamu ebyo tetulina we tugenda bijja n'olwekyo tusazeewo tufiira ku Magoola kale toyanza nnyo toyanzike katukulekerere wano olwaleero tukwebaza olwakadde k'otuwadde okutulaba ate mwamiisima nawe sobo tukwebaza olwakadde k'otuwadde okujja okugerako naffe yes tukwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja weeraba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga